Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsaba buli muntu yenna aliko ampere Edi Kenzo oba Idlis Musuza message eno. Oli waiki benda muleke yahi muleme kuzukusa bafu. Edi maiti already bamaze dojizinga bagisibye dakaba erinda sawa 18 bagitekeyo mugireke yahi eyo. Mugireke temuzukusa bafu mbalekabo oyo muveeko. Myaka jalimu ja kubanga atigika kuyambako bazukulu be homework simayina kyabera kyakola mbayimbi oyo muveeko. Edi Kenzo kino nkigamba nga mukwano gwo akwagala atuli musiramu sandi gambi bigambo bino era buli muntu yenna mukwano gwo mulungi nga akwagala wano lilla ajja kugamba bingende okugamba olwaliro obanga babigamba dda obanga naye bwosirika obyebulirira. Mbasaba mwenna abali eyo mbegayide temuvuma Edi Kenzo please. Edi Kenzo tiyetagisibwa kuvuma. Edi Kenzo yetaaga kubuulirira na kuwabulwa. Emyaka Kenzo gyalimu gy'emyaka egyonoona entuuyo z'obuvubuka. Kenzo emyaka gyalimu gyegitta entuuyo z'obuvubuka gyonna gy'oba okoleredde. Era ffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenzo emyaka gyalimu tumumonitalinge tumubuulirire kubanga bwe tutamubuulirire ffe tugenda okuba bebasekerera enkya kubanga tuli mikwano gye. So kati sagala mu muvume aba tumubuulirire atereere aleme kwonoona byakoleredde mu buvubuka bwe. Kenzo ekisookera ddala kankubuulire muganda wange bwolowooza singa bugezi nga ddala bakonsidalinga bagezi mu art na balina experience Kenzo ng'oyogera nga naye weesirikiddemu ne weeyinga bw'olina okubeera awo wooli. Ekyo kimu bwe baba nga balonda kuyimba nnyo abasinga okuyimba mu music industry ya Uganda Kenzo olina okubeera waawo. Bwe banga love nga gye balina ennyingi ennyo ku bayimbi b'e Uganda Kenzo olina okubeera waawo. Wallahi tosaanidde. Kenzo bwe baba nga bwali bugezi kunoonya abasajja bagezi awo bamiisa Kisemakula Basiri Bakyagulanyi be bandibadde batuddewo. Naye omanyi lwaki? Balaba nti Siriva Kyagulanyi ono ayina kino bwe kiggwa ayina kyayinza okuzzaako. Musajja mugezi, musajja muyimbi, musajja yasoma, tuyinza omussa wano kino bwe kiggwa ayinza okuddako kino mwoyo mwoleke. Nti Kenzo era akoma ku ekyo after music talina kyayinza kukola kirala. Kenzo ekyokubiri ekikuyisa okukuteekaawo bamanyi music industry kiki kye yali efulumizza. Yafulumya omusajja gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wallahi Kenzo tebakwagala baagala kukuggyako ekyo ky'olina. Baatunula gundi oyo twamumala, gundi oyo twamumala, gundi oyo twamumala, gundi oyo twamumala, kati ani ono. Kyendagala ojjukire Kenzo wali oyimbyeko ku luyimba olabisa sayidi eyo. Wallahi tebasobola kwagala ne bayitawo emyaka 10 ate era bajja kukikola. Kenzo Abaganda bagamba bw'oba tomanyi gy'ovudde ne gy'olaga oba tomanyiyo. Kenzo sikuwulirangako nti wali otunze amanda, sikuwulirangako nti wali okozeeko omulimu gwonna. Buli kimu kyonna ky'olina okijje mu ntuuyo zo ng'obuwagizi bwo bw'Abannayuganda. Kenzo jjukiramu nti waaliwo akaseera nga toyina nnyumba, nga toyina wadde karumu, nga toyina wadde bulanketi, nga toyina wadde passport, nga tolowoozaako wadde ogende Kenya. Abaakuteerawo emikono olinnyireko, abaakuteerawo omugongo kw'otambulira kati ng'otuuse eri poza Abaganda bagamba gw'owonyeggere. Kenzo baali bantu
wallahi bweweefuulidde Kenzo. Kenzo ekyokubiri munnange, ebintu ebimufa obusiraamu tusomesa kyotamanyi tokyogerako. Kola research. Siriikirira. Kenzo obuzibu abasajja abo bwe bayina bwe bamala okukufuna bakuwa amaanyi. Kati Kenzo bwe weerabamu n'okusula ku ttaka ng'osula mu nnyumba yo, olaba nga oli mu kifo kikyamu, olaba nga olina kuba ng'osula mu ggulu nga ku nsi olina kuddako ng'onoonya kyakulya. Wallahi bakulimba. Kenzo bakulimba. Si kyoli ekyo. Kenzo ekyokubiri, tumanye ensonga lwaki baabakuŋŋaanya. Togitukuba mu maaso ate opapye. Tukimanyi nti ekyabakuŋŋaanyisa kujja kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyekyo, and that's why you are paid for that. You are receiving the money to fight against the man. Naye okipapyo kiraga ensi. Wandirinzeewo kubanga ekyo kye bali tubasuubiramu. Era bwe mutula mu miitingi bwammwe bwe mutuula emutundwe, wallahi mugamba anti mumutya nnyo. Oli n'agamba munenze simutya, ze munzikirize mulabe bamwambalire. Zitene kyaŋŋamba. Wallahi kumwenna tekuliiko ayina maanyi wadde busobozi buyinza kujjako Kyagulanyi Allah kye yamuwa. Eddie Kenzo kankubulye kino muganda wange. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu speech ye gyeyayogedde oba mu byeyayogedde tannakuyitako beega oba ekibiina ky'okulira, unless otherwise mumwagala otugamba nti muli babeega. Yabagambye temwonoona talenti yammwe, temwonoona amaanyi gammwe. Gavumenti eno kyeyagala obbakola eyagala battaaninga into beggars. Tannakuyitako musabirizi mu Luganda. Naye ekyo kyoyagala ati kati bw'otulaga. Subhana jalla jalala. Kenzo, inkulaba nnyo nakulabye ku kufa kwa Katolo wange nga ojjeyo omusajja mukulu Fred Sebatta omuwerako example ng'olaganga bba abaalemwa era gwe wazze kutereeza be baalemwa. Kenzo nkulayirira kito kiddanga namu okubeerako Sebatta ng'abaalemwa. Era Sebatta singa baalinga mmwe, Kenzo tewandifunye kakisa kakwata wadde kazindaalo. Ate Kenzo gw'olabanga gwe sita okusinga ne Sebatta. Sebatta ebiseera bye baayimbira Kenzo singa baayimbira ku bino tewaliba tuyinza musemberera mu suddamu mulaganga example abaalemu. Era singa nabo balina okubeera nga bali selfish nga mmwe nga kye mwagala okukola, kubanga Kenzo waliwo abaana bagenda okujja wallahi nga bagenda kukolimira ku kintu ky'oliko okukola muganda wange. Kenzo ebisembayo ebigambo byange. Kenzo ekifo kye baakuteekamu tebakuteekamu kino bakwagala. Balina kye baagala kujja ku muganda wange. Ekyokubiri Kenzo toyimiriranga wonna w'oyimiridde. Shaitaani ng'ekuwadde amaanyi. N'owuliranga ddala mu butuufu nti ate ki? Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita pulezidenti waabwe nga bemwogera nti omusobola. Nti era walangiridde nti bwe munaatwesibako ennyo tujja kuyiwa kye muzimbidde ebbanga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenzo oli bulungi muganda wange. Kiki oyinza ozimbulula? Era kiki kyazimbye ekyoyinza okuyiwawo okugjawo? Ekyokubiri ogamba nti bajja ebyobufuzi mu music industry yammwe, mu bizinesi yammwe. Kenzo byonna by'oli mukola n'amateeka na buli kimu ogenda biyisaawo nga politician tebaliwo. Kenzo nkulayirira kino wammanga, si gwe asoose okubeera wooli. Bw'otaakozesa kaseerako kano kooliko. Kenzo oli mu myaka gy'okubeera nga oyonoona by'okoleredde. Kenzo bw'onoogenda bw'otyo mu myaka egiriddawo oba nga ffe tuliiwo balikwogerako n'ebividiyo baligize. Kenzo. Salamu alaikum warahmatullahi.